Chare abasawo batuzizza mu kasenga ak'ekyama ne batutegeeza nti mu bye banoonyereza byonna bakoze okunoonyereza kwa mirundi ebiri wabweru w'omubiri ne munda mu gwo. Wabweru batugambye tewali bujulizi bwonna busangiddwa nti yafunye obukosefu bwonna eweru w'omubiri gwe, external assessment gye bakoze. Kati internally bagenze okukizuula nga munda muli mu mubiri gwe mulimu ebitundu bye ebyenjawulo ebikola omubiri era babitulaze: omutima, ensigo, amawugwe, omudookoli, olubuto n'ebirala byonna nga byagenze bifuna obutondotondo bw'omusaayi obw'enjawulo mu bitundu ebyo bwe bayise internal bleeding. Naye nga bategeeza nti ekiyinza okuba nga kyabiretedde kwabadde okwennyamira oba n'okukka ennyo mu mbeera ze kye twandiyise low blood pressure, oba olumu ekiyinza okuleetebwa high blood pressure naye mu mbeera eyabaddewo nga tetegeerekeka na kiyinza kuba nga kyagireese. Ate mu bwangu obw'ekitalo mwe kyalabikidde nga tolina bw'oyinza kunnyonnyola nti kino oba kiri kyekireese omusaayi ogwo okugenda nga gutonnya mu bitundu ebyenjawulo. Kale bwe batyo batugambye nti ogwo omusaayi, that small internal bleeding egenze nga etuukatuuka mu bitundu ebyenjawulo ereeteddwa ekintu nabo kye batamanyi kye batayinza kunnyonnyola kaakano yeyinza okuba nga yamuviiriddeko okufa. Bamuggyeko tests ze bayise toxinatory check-ups okukebera balabe oba ddala ayinza okuba yalidde butwa. Batugambye kyetaagamu ebbanga okugenda nga bazeekebejja n'obunyama obw'enjawulo mu bitundu bye ebyenjawulo. Naye nga byonna birabise nga biri bulungi, wazira otusaayisaayi otwo olumu otuleetebwa omuntu okubeera nga waliwo amaanyi ag'enjawulo oba oliawo agayinza okuba nga gakoze ku bulamu bwe, naffe kye tutasobola kwongera kunyongira n'abasawo nabo bwe balemeddwa okubaako kye batunnyonnyola mu kabanga akaakati. Naye batugambye nti bakyakola okunoonyereza era banaaviira mu makenenuliro gaabwe aga saayansi mu nnaku ezinaddirira awo banaayongera otuwa postmortem esingako awo. Nga bw'omanyi taata we yakuteekamu ssente ng'alina kyakusuubiramu. Era ndi musajja omulimi abadde abonabona nga njagala omwana wange tukole ki? Tutuuke ku kye tugoberera. Era bwe yayawangula ekifo ekyo nimanya nti kati tutandise okukola kyo, olugendo tulutandiseeko. Naye kati lwakomye mu kkubo Mukama n'asalawo bw'atyo n'amutwala. Babadde musajja muyivu, musomesa, amanyi abantu, ateesa. Era mu kalulu buli kala yonna yamuwa akalulu ate nga yagira mu movement ni kala yonna yamuwa. Tuusa okusaasira kwa Secretary General wa NRM Honorable Richard Tadong kubanga yategedde ku mbeera eyaguddewo eri omuntu wabuffe wa NRM era tuli mu nteekateeka naye okulaba nga tumusiibula bulungi. Secretary General NRM Secretariat ne His Excellency the President of Uganda ate nga ye chairman waffe wa NRM President waffe omulungi Museveni. Taata twaviiriddwako omuwagizi waffe. Tukusaba ensonga oziyingiremu kubanga yafudde mu mbeera etategeerekeka era twamaze okufuna postmortem report eraga nti omugenzi bakebedde byonna ebyetaagisa naye nga tebafunyeemu bulwadde bwa ssemwana waffe oyo Henry Kitata. So tusaba ab'ebyokwerinda abakwatibwako mu nsonga ezo batuyambeko twongere okunoonyereza. Mukwano gwaffe n'afuuka omwana wange ow'omunju, n'afuuka omwana wange mu luggya, omwetoowaze atalina buzibu bwonna. Era ne yali agenda okulayira yaŋŋamba nti maama genda kulayira ku Lwokutaano nsaba obeerewo. Era ne musuubiza nti nja kubeerawo. Era twabadde tumaze okwambala nga tugenda okulayira, tugenda omutuukako ng'obulamu bwe bunafuye. Tumutwalako mu ddwaliro, twambuka ku Gombola tulayire. Naye wongamba nti genda weesimbe ku muluka gw'ekatende sisobola kuba ntya ntiira ddala sisobola gwesimbako. Era n'ongamba nti ogugase leero kugamba kale ndekulidde wakiri
sigenda kwesimba ku muluka gwe Katende. Kitata generally yengo omuntu sirina kabike mwelondako era simwinako buzibu bwonna musajja mulungi byonna okubeerawo kwe mu bulamu bwange kikoze amakulu ag'amaanyi ennyo era sisobola kwerabira byonna byankodde swana kumwerabira mu bulamu bwange sebo. Ata ngenda kumutegera nga batandika okukola ki nga batandika okwewandiisa mu primary za NRM. Olwokuba nze nali ntwala mu ofisi ya Nakisunga yantawaanya nnyo era ne mu budde ne ntuula mu ofisi ne musomesa buli kintu kyonna teyankola bubi era yawangula bulungi omuluka gwe era ne manya nti nfunye material ku kya speakership. Fena twali tusazeewo abeere speaker kuba mbadde maze okumuteekateeka ekimala ng'amanyi nti agenda kukwasaganya eggombolola ye Nakisunga kanso yayo etambule bulungi nga bwe nali mpalimu ensuubira okukyanga buli nali nkyagala. Naye kyannaku nti Katente ng'omuluka gwe Katente gufuuse Katiro wenjogerera nti oyo kansala wakubiri eyasooka yamala emyezi 3 abaava ku ssomero lye ng'ali ku pikipiki ye emmotoka yamukuba bukubi eteyadde engulu oyo ne tumuziika. Nolwekyo ekyobulabe kye tulina nti olwaliro Katente ne bw'oyita omuntu atya nti jangu weesimbewo kati omuluka gwafuuse ki danger zone. Naye nga kyamazima ffe nsaasira bazadde be n'obwana bw'alese bwana buto naye kitalo nnyo kitalo ddala kitalo ne pati yaffe NRM okufiirwa abaana bwe batyo betusuubira nti be bandibadde eki abakulembeze ab'enkya ab'amaanyi bye byange sigaddeho nabyo Kazungu Johnson Saro.